The trick of abantu bangi nakati bakyakakozesa. Many people are using that trick. Mbakulage. Should I show you? Bujingo yakera ku makya. Bujingo one time said, n'amanya nti bwe nvumya ebisumba by'e Uganda, if I criticize pastors in Uganda, abantu bajja kungobera. people will follow me. Ke yajja nako. That's the tactic. Bujingo mmanyiiko ki? You know what we knew about Bujingo? Si kuvuma basumba bali. Abusing the pastors in Uganda. N'Ekiganda. And Chiganda as well. Nakyo kye yajja nakyo. That's what he came with. Kuvuma basumba bali. Abusing all the pastors in Uganda. Ne kimuwa abantu. And gave them a crowd. Kati Sserwadda w'omu Ndeeba. Sserwadda in Ndeeba. Bwe yalabye nga ba Bujingo bafuna abantu olw'okuvuma. That through abusing people get people. Ba Kiganda bafuna abantu olw'okuvuma. People through abusing. Kati ne Sserwadda naye avuddeyo. Now Sserwadda has come with that. Yiga Kakande. Gundi. Ebifaananyi byabwe tubyokya banaddu ba bulimba. False prophets. We want to get an influence because of influence. This is my advice to you. I want to advise you. Mr. Joseph Sserwadda. Tukuwe ekitiibwa. We respect you. Omaze ebbanga ng'oli musajja a father. Omaze ebbanga omuntu atamala gawalampa bantu. Don't just backbite pastors. Eno layini girekere ba Bujingo. Leave the line to Bujingo. Girekere ba Kiganda si giwagiramu. You did not come with that line that si giwagiramu. It's not, please. It's not your calling. Si kye kigenda okuwa abantu. We'll never give you the people. Saba Mukama akuwa ekisa. And God give you masses. Ofune abantu. To get the people. Kikubire engalo ez'amaanyi. Imagine for that. Kati ke kakodyo. That's the trick. Kebazze nako. They have come with. Kyevolaba. That's why. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. Kyevolaba. That's why. Ovanga ku muntu. Leave along a person. Pastor Yiga. Abantu abange bajja wano. My people come here. Tebajja lwa kuvuma musumba gulu. Not because they abuse a certain person around. Era wano ewange nakigaana. For me I refuse it. Sikiriza mu Kristaayo. I don't want a fellow Christian. Kwata kazinda. To get a microphone. N'avumirira omusumba yenna. And criticize a person. Bana lye wagoni n'anziba bana. I was telling you, no, you are not allowed. It is prohibited. Pastor Yiga. Mukama amuyimusizza. God raises him. Nga simaze kuvuma basumba. Without abusing pastors in Uganda. Kikubira engalo ez'amaanyi. Imagine God for that. Ekyo nno ky'amaanyi. It is so powerful. Bano be basumba Mukama. Pastors Lord. Bayimusiza nga tetumaze kuvuma bantu. God raised without abusing pastors. Pastor Yiga. Pastor Kakande. Sajja akola bibye. He does his own thing. Toli muwulira ng'avumye muntu. You never hear him abusing. Naye naye Mukama amuyimusizza. But God is raising him. Pastor Kayanja. Sajja akola bibye. He does his own things. Namutebi akola bibye. Namutebi does her own things. Kikubira engalo ez'amaanyi. Clap for that. Tebajjira mu area ya kuvuma bannaabwe. The area of abusing others. Ate njagala muteekewo amaaso. I want you to buli muntu ajja ng'avumirira banne. Whoever comes criticizing tasobola kuwangaaza ministry. Can never stand with that ministry for a long time. Ne bw'aba kiwangaazizza. Even if a lot of it is stunted ku level. On this level. Bujingo yajja n'ekintu kuvuma. Bujingo came with the. Naye ate erudda nze Bujingo namusanyukira nnyo. I'm so amused with him. I'm so happy with him. Abaali banvuma naye najja n'abavuma. Those who abuse me, abuse them thoroughly. Omunyarwanda ndamukunda cyane. Obaye Mukama kimwereddemu omukisa agumuweere ddala. Waliwo wano bakiganda lwe baatulinnya ku mitwe. N'ogamba maama ani alivaayo. N'akoona ku Kiganda. And speak about them. Naye mba ndi awo. As I was there. Nampulira mwana mulenzi. Hear this youth. Waliwo bano. Abalina empeta bbiri. We have got 2 rings. Eya Uganda naye Zambia. Uganda and Zimbabwe. Waliwo wano. Abayita ba bishop. The bishop. Omunyarwanda ndamukunda cyane. Cyane. Ndabinzi we nagwa nkunda ariko cyo ndamukunda. Wadde ye yajja n'ekintu kuvuma yeebale. Though he came the abusing and it's good. Wadde nange tanjagala naye. He does not like me. I support him. He's a muwagidde. Kabanvumire. Let him criticize. Baali beefuula nnyo abatuukirivu. They pretend to be saints as if they are
pure people. Ne bavuma yiga. Asaba abantu sente. Ask money from people. Ate bolugira nti Namboole muyingira 10,000. Later on they say that entrance of Namboole is 5K. Biraga shindu. Balinga.